era omukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Ekisooka kati mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye. Kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeganye bintu byonna full figure yayogera. Agamba nti yakubako full figure, yasindikako abantu kumukuba, n'eddoboozi abantu gye bawulira anti lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si ye. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka full figure amuvuma nnyo. Eyokubiri full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye fe mu lufutufuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi, full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera koza omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yennyonnyoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko. Katulabe enkya tuyinza okwogera omuwendo gwa emisango. Naye waliwo ndabye ne waliwo Nalongaze naye bamuggyeko reference ye bagenda kuyita file eyo. Kati kokuyita abantu oba okyali eyo tutuukirire. Ensonga za Norbert Evans file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anaatulagirira ki ky'okola. Kasita anaatulagirira nti ekyatumutwale mu kooti tujja mutwala mu kooti. Oba atulagirira tumuwe kakalu ka police bond nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo. Naye tulinda bulinzi file okuva eri omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Nammere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okureceiving abantu abalala abajja ku nsonga ya full figure okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuli redde nnyo mujje tuli redde n'abantu 100. Tuli redde. Abasirikale bali redde okuwandika statement n'okuyita file zonna